Yes mukasi akantuolekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe. Njagala wekkaanye. Ndaba nti mba nyina okubaako teri muntu akwata ssente mbw azikuwadde mbu ye tagenda ku kyako abeeko waakwetaagidde. Nze kebe online mbayina manyi nyina Aunt Frida. Aunt Frida y'omu ku ba most supportive be natandika nabo. Naye nyina gundi nnyingi ezijja zibaawo nga tazeegattamu taziriimu. Naye mutima ngamba ayina byaliko. Naye era nyina ebbanja y'abiri ebya 5 years back. Munze era manyi n'omukubira essimu ne mugamba naye ky'ogamba ggwe mu bulamu bwo tobanga kaawo n'owulira nga olina kyonneetaaza. Kale ntuma toyinayo gy'ontuma. Kati waliwo nekyatuukawo ewaabwe waali sayidi z'eno bulo. Kati lwakuba ate kye nalina obbeerawo kyajjira mu bubi. Naye ggwe omanyi omuntu okulwaza gwe ate n'oga mukama weebale nange kaŋŋende mubeererewo naye ng'ate kibye bambi alwazizza omuntu we. Yali sengaawe n'amulwaza bane nafubutuka nga tannaŋŋamba tannamalayo. Nensituka ne ttiimu yange nga tuyinza kukolawo ki. Waliwo n'omuntu gw'oswala okugamba mbu siina ssente ng'akedde agambye shifa mpaayo awo 5 ne bwe mba nnyina 1000 nga nnyina okunoonya wenzeewola nga nkimugamba nti akati bino ebintu obalekawo. Naye kati omuntu kati nga ffe be bawanga tusigala twebanja. Era oba oyina ebikuvugira mu mutwe buli woogoloka buli woba weebaka ogamba neetufudde resite yakwata ekikumi kye gundi ffe tukitwala nti banja twebanja gwe n'oba ompadde nkimanyi mumpadde bati nze neebanja maama oba olirya ssente mpaka ddi abantu bo baliwo awo nga bo balina kukuwa buwi. Kati nze kiba kintu kyalinga ngamba oba mbagasizza ntya oba ndibagasa ntya oba balineetaagira wamba neetegese nga ndi ku standby. Kati biba byekola byokka era gwe tokinyigirangamu muntu tofoosingangamu muntu atakiraba. Omulekawaawo b'otambudde nabo n'okola ki n'otambula nabo. Yes, era omuntu amala n'akugasa kubanga aba alina ensonga lwaki mwali mu gurupu aba naye yajja ng'ayagala. Oluusi ne kigwawo kiki ogamba it's on a short notes ng'omuntu teyeetegese ate nga talina kyabagamba kubanga ebimu aba ne mu gurupu ng'aswala ng'agamba kuba kati ndabyeko owa mitwalo 4 katolinaga njogere 5 gyange ng'agyongerayo ng'agamba 5 gyange 2 gyange ginaakolawo okitegeera naye nga talina wakibannyonnyola. So they are all important as a matter of fact nti azze n'agamba munteeke mu gurupu n'abeeramu abamu baba n'ebigendererwa naye nze era Katonda era alina engeri gy'abajjawo nga tolwanye nga tokaayanye nga toyogedde bingi beegoba abamu bajjanga nze nabeerako mu gurupu ezo abamu afuna bu vidiyo b'obuwemu n'abo bakubirawo mu gurupu n'omugaba bannaye nga bw'olina essimu gye babipositinga naffe tulabayo naye kyatugatta kirala. Kyovula abaana bali so organized abo ttiimu Shifa njebazeeyo baddiranga okwewala okuleeta nonsense mu ttiimu nga babeera ne wiikire program. Monday ne bagamba tulina hot seat tuteeka omuntu hot seat twemanye. Tuesday ne bagamba tuteesa business tips ne beebulira ku bya business. Wednesday ne bagamba kati kiboozi. Thursday like they were so organized. Naye nga mwebale nnyo mbaagala nnyo we mundaba nga siteekamu maanyi olumu nafunamu disappointments ezo olwa ttiimu. Olumu abansaba bateeka mu ttiimu bagasinza abikolako nange siriimu mbambejjako. Kubanga nze nja kuleeta omuntu nga nze amubaleetedde ate mmwe abalumya omutwe. Kati ova olaba olumu mbagamba mwogere n'oyo oli amu screening enzo manyi sifa bungi bw'abantu nva cream. Kyova olaba ffe bw'oba ojja mu ttiimu tukuscreeninga bwe kyabanga simanyi bwe kikola kati bakubuulira bye baagala. Are you willing to kutambula nabyo oba nedda? So si kintu kyakuteekamu muyoolerero kubanga era ojja kusanga mu ttiimu Shifa nga mami wange taliimu, Junior taliimu, Fahima taliimu kubanga nkivaluinga. Kati ate nteekemu sister wange muŋŋamba ate yatuvumye ate twatabuse naye okitegeera. I value those people. Kati family yange munjagalire gye muli ne bana abantu bange banjagalire gye bali. Group si ya family
yabafaani bange kati wa famire ajja kujja abafugira omwo anti nze Shifa mumanyi nnyo ate biki ate tudde mu olwo kale mwebale nnyo thank you omugole bwatyo bwababuuzizzaako banaye eyo nga tusala keeke ya birthday nga tusala keeke kati tojja kujja nja kuwaako ku transport ku sente zange mpozi nadde ngambye tunnyuka mangu ne bwe tusulawo naye nga mami abantu abo bambi abantu abo bakukoledde surprise mu butuufu balina omutima ogukwagala bakwagala ebyaddala balinga oyo gwobadde oyogerako kubanga nze waliwo bwembeerawo nga nina feeling nga tubalinawo mu group naye nga nengamba bakati bagenda kukola batya ne lwe nalabye lisiti yaabwe mu group nengamba nengamba abaana kweno season bweki kubanga waliwo embeera nengamba feeling nengamba kwolwono bigenda kugaana so kyembadde nsuubira ate bakisusizzaamuko naye nga bakikoze lwalaavu sigamba nti tebalina bizibu naye nga balina laavu banoonya ne kyebasobola okukola ekisinga ekya awo nakyo ne kibabula naye nga balikoze ebisingawo so bannammwe ba die hards abakoze ekintu kino mwebale nnyo mwebalire ddala mukoze ekintu mwebale nnyo so bambe tubeebaza nnyo ddala okubanga nti mami atandise okulaba nti birthday kweri guno omwezi agiwulira kati atandise ogiwa abadde tagiwulirako yadde kubanga oba tolina senti oba olowooza bingi nga tomanyi ti ne birthday gye eri gyerabira so yigwa oluzungu gwe so banange nabadayihadi ne kino kituwa ekyokuyiga bwaba omuntu ng'omwagala ng'oli dayihadi obeerako kale ekimu kyosobola kulagako nti oli dayihadi w'omuntu awo nali walabya nti so tubeebaza nnyo bambi mwebale nnyo mwebalire ddala kyekyo nalukenge tweyanziza so charity yaffe mami olaba batongeddeyo kasente ka charity kati mpozesa $10,000 so charity katuweze $10,000 waliwo abalabye vidiyo waliwo abalabye vidiyo eza meeting ne bampaayoko bali wano beebazeeko wano waliwo Namukisa Rose waliwo abalabye vidiyo ne bampaayo Namukisa Rose yampadde $15,000 Immaculate olyo omukwano gwaffe ow'ejjinja naye nga ali Saudi Arabia naye yampayo $15,000 ne mama Miracle yampaddeyo $15,000 so tweyanzizza nnyo in total charity naye $10,000 mu 10,000 waliwo omulala mpadde ngira nzitereka so kyekyo mwebale nnyo okuwagira ekintu kino okwagala mami n'ebintu byo kubanga mu kiseera kino atera kukolamu ka charity so bw'ogulirayo omwana penso bw'obeeramu n'olukumi olugula penso n'ogulayo ekitabo kya 2 awali abantu bolowooza nti gw'oli bubi naye ng'ate bali bubi nnyo so betugezaako spirit eyo njagala tubeereko betukwateko bagende ku masomero basome kati wali bagamba oba omwana agenda mugulira kitalina sente za bitabo talinayo ngatto bali awo babigattagala tebabitegeera so spirit eyo tubeeremu nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala so
abali online tukyatambuza meeting nga bulijjo. Tiimu Shifa, tiimu Ibula, si bwe kiri. Tukyetaaga obuwagizi bwammwe bassebo ne bannyabo, tetunabavaako nnyo kubanga gwe mulamwa ogutuleeta wano bulijjo. Mr. Faruku oli tiimu Kimpozi? Ajja tuyitire ku bantu natubuuzeeko. Mr. Faruku jangu tubuuzeeko, maybe abantu bayinza okutuwa ku ssente nga bakulabyeko kubanga gwe ttiimu ne ttiimu yo okakasa. Tweyanzizza nnyo. Abagenyi bantu ffe bonna mwenna abali wano n'abali ku online bannaye tusanze obbalaba. Mujje baleke emirimu, buli omu emirimu gy'atuusaako engalo. Nyongera okwaniriza mwenna abazze olwaleero wadde nga twajjidde mu budde bwa bubi nnyo nkuba, wamu n'abagenyi baffe banene abatingidde eŋŋendo ne bava eri yonna ewala ne bajja ne tubeera nabo wano eno. Mwebale kujja. Lutakume Faruku Boy ge gange. Nze ndi ttiimu Opushifa. Kushifa kwe siva. Sina nnyo bingi bya kubagamba. Naye njagala kubeebaza mwenna abatuteekamu support ne mutuwagira. Nyongera okubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwabatufuula ensonga ate mwabatufuula kye tuli. Obunkenke bo bakyabuliko. Obunkenke bo mukyabuliko. Nze sikyali mwana muto. Nze kyendi nze akimanyi. Ate era tewaliwo n'omu agenda kunkaka, tewaliwo n'omu agenda kunfoosinga. Ekijja mu maaso nze kye nninziridde. Ate sijja kugamba nti oba temujja kyagala nti oba temukisiime. Kyonna ekinaabaawo nze anaaba akisazeewo, nze nnyini ekijja nze akimanyi. Bannaye nga bwe ndi ttiimu Shifa tukyabulamuko kasente. Twagala buwagizi bwammwe abali ku online. Twagala buwagizi bwammwe tubeeko kye tugatta ku pulojekiti ya GAD. Ttiimu Jessica, ttiimu Shadia, mwenna tubakoowoola gye muli. Twagala buyambe bwammwe. Bannaye tubeegayiridde tubeeko kye tukolerawo ku GAD ku pulojekiti ye. Kuba twagala gaziya wano eno. Twagala namuteerawo bizinensi Millicent gy'anaakolanga okulabiriranga GAD. Ng'era bwe mukimanyi munnange GAD tatambula. Musajja waffe abeera wano eno mu kagaali watambulira. Bannaye tubakoowoola buli omu alina obuyambi obw'enjawulo mutugattire ku pulojekiti eno. Bannaye tubeegayiridde mwenna gye muli
buli ayina kyayina twagala gaziya kintu kineno by the way waliwo akaseera ketujja otuukiramu wano eno nga wetuli wano eno nga wagaziye okusingako wano. Kituufu naye tusaba obuwagizi bwammwe mutwongerezeeko, mutuweeyo. Ffe bannaye tetukoowa kusaba, bwe mutuwa naffe tufuna, ate we tufuna naffe tukolawo ekyenjawulo. Ye neyanziza nnyo neyanzeege, buli omu alina kyalina ku mobile money zituuka, ennamba weeziri awo ku screen, zituuka wano eno. Kuteekawo ne ttiimu gy'owagidde, ttiimu Shifa, ttiimu Ibula, ttiimu Shifa, ttiimu Ibula, ttiimu Jessica, ttiimu Shadia, mwenna tubakoowoola. Kaakati n'ekirala, era ezo zonna ssente ze mutuwa tugenda wano eno kuzigatta ku ttiimu ya gaadi, ku pulojekiti ya gaadi kwe tugenda oziteeka. Bannaye tweyanziza nnyo, tweyanzeege, naye ng'akantu kaneno kenkutte kakyabuliramu ddala ssente. By the way, ttiimu yange mwenna gye muli mutugattireko tusobole okuweza. Neyanziza neyanzeege. Tweyanzizza nnyo otubuuza ku Eddie Boy. So ttiimu Shifa kyekiganye DJ Eddie Boy yakooda ba ttiimu Shifa. Kampe ya Kazinda eri Mr. Ibra bereka ebigambo byatuwaayoko bituzaamu ku maanyi guno omwaka. Tweyanza nnyo brother, twagalayo ku bigambo byo. Waliwo ebigambo byetwagala, wabadde onoonya ssente. Ate kyakati ogwo nobwokamu onomala omwaka mulamba okamuwadde akwogerera. Faruku, ntandikire ku Faruku. Okay. Eddie Boy ndakuba Shifa tamazeeyo message, naye nze nange njiraba egambye totuwolomera, olemedde ku baka abasajja. Naye nno baleka gwe bayita muka musajja, ate nange ye ttiimu Jengwa, nze ndi ttiimu Jessica, koza ogaya akabbo kafa aba Jessica kaliwa. Ndi ttiimu Jessica. Omwana nga alina oluzungu. Jessica ye bannange, njagala nnyo Jessica, atugobe ewaka. Nange nakoowa abantu abeetambuza. Ama Jessica ndi ttiimu gwe, okitegeera. Naye nga bannange nsanyusa obbalaba, banzirizza omuzindaalo omulundi ogwokubiri. Endowooza meeting ya leero ebadde wonderful oba fantastic. For me. Ne ku lwa Junior nkusanyukiddeko. Oba yagenze? Yanyuse. Naye omuzindaalo ajja guwulira. Junior nkusanyukiddeko wonna wooli.
Ebbanaye tubeebaza abantu abasiima abantu ng'omuntu alina byakkoledde ggwe by'osiima bikusanyudde. Nze nsiima nnyo abantu ba wano be tubeera nabo buli lwa Sande newankubadde nga sirina busobozi bubawa mwenna ne tubamatiza, naye tubeebaza nnyo okutuula wano naffe. Ntuuse wano ng'empewo nnyingi, mweffe gye tuvudde enkuba tetonnyeeko. Tugenze tutuuka wano ng'etonnye ng'empewo nnyingi naye nga waliwo abantu wano, naye ngenza olaba ng'abantu bajjudde. So tubeebaza okuba nga temukoowa kujja wano, tewali bitakooya. Ffe tuvuga olumu ng'olira tolina maanyi gajja, naye era omuntu era naye oyinza omusanga ng'okuva wali ku neighborhood okujja wano ng'era naye kimukola ki? Nga kimukooya. Okitegeera? Ng'alina bye yandibadde akola, n'olumu olaba nga teri kiriyo, ate abataleeta wano bayimbi. Olaba pulezidenti omulamba aba agenda kwogera mu bantu naye nga kyetaagisa okusooka obbaawo abayimbi. Ng'oli awulira talina pulezidenti kyayinza bagamba. Pulezidenti akola olaale. N'osanga ng'omuntu asigadde wano kati agenda kwogera ki? Talina byagenda kwogera oyo. Naye nga pulezidenti afuze eggwanga emyaka egisukka 4, ffe abamu n'amaka gaatulema offuga. Oli afuze miliyoni ezisukka 4, emyaka egisukka 4. Naye ajjaawo abantu ne bagaana okujjawo ne bagamba agenda kwogera ki? Okitegeera? Wabula bwe bamala obbalaga nti pulezidenti nga tannajja wagenda kubeerawo Kabako, Shibba, oyo omupya oyo Temensingo, n'olaba nga beekulumula. Naye nga baagala ki? Ate ne bavaayo nga batendereza bannanga abaana bakunama abaana, naye nga bye byakututte. Abagenda okwogera bwe bagenda kwogera bwogezi tosobola kugendayo. Naawe obadde oyagala kulaba bakukunamira. Okitegeera? So tubeebaza abantu abajja wano nga mukimanyi tewaliiwo ebyo byonna, naye ne mukkiriza ne mugaaka tugende tubeererewo Garden Millicent. Okitegeera? So tubeebaza nnyo naddala abakadde bange, yadde olumu mbasaagirako, ate nno kyankwata ne bwe mbeera eyo ne mutima ne ŋŋaa nze ninayo bannamwandu bange. Ne mbitwala serious, naye nga bamaama bange ne bajjajja tubeebaza nnyo okubanga mukkiriza okujja ne tumala nammwe akawungeezi ka Sande ffenna. Ekyo kinene nnyinza obutaddamu kifuna mu bulamu bwange. So twekubireko mu bugalo. Nze mbasiima nnyo kuba sikifunangako, naye ne muba nga temukoowa. Kirina obubaka bwe kisindika eri abo abatono abasobola okuddawo ne bakifumiitirizaako. Bambi ng'alabye namwandu waka gamba namwandu wo abadde ku macupa. Bambi ng'olabye si y'ono, oli mulala. Oli mulala si namwandu wa Kabangala. Ono wa Kabangala. oli wa Kayinja. Namwandu wa Ibula. So bambi tubeebaza ne twebaza n'abantu ababeerako ku online nga mumanyi ensonga lwaki tutuula wano, nga si bannamwandu, nga mulina ebyokukola. Nkyogera nnyo nti online eyo gy'olaba nnene. Nali nkola research, UCC yagamba nti TikTok yokka eriko obukadde 9 obw'abantu. Naye obukadde 9 obuli ku TikTok okwawukanako ne YouTube ne channels endala. Buli ali ku TikTok akola content oba content creator. Kitegeeza nti obukadde almost 9, kitone nnyo obukadde nga 5 bonna baba baagala ggwe
nange nani tubalabe. Ontegedde okwakanako ku YouTube abantu gye bali naye nga tebalina bye bateekayo nga bagendayo kulaba kusoma, ne Facebook ne TikTok buli afuna smartphone ne bamuteeramu app eyo enkyakeera kuyiga kuzina mazina kola bitya era nga naye ayagala tumulabe. Kati bwe kibanga waliyo omuntu asobola okwerekereza ku miliyoni 9 eziri ku TikTok n'agamba kambeereko ku live y'abantu bano ne bwe ziba eddakiika 3, tukusaamu ekitiibwa ate tukwagala nnyo. Kakati ate n'okisussa n'okwata akatono omutwalo ogwo n'ogutuwa nogakampe mu ttiimu Shifa oba ttiimu Ibula. So kya bbeeyi tubasiima, olumu tubula n'ebyo bagamba nga tulaba bwe tubyogera oba tekimala oba temubiwulira, naye nga tuli basiimu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ngenda sembyayo ttiimu eyo yonna ekoze kyekoze okubanga esanyusa Hope Shifa ne brother we okubanga batusanyusa, babasiimirwa kuba ate basanyusaani iffe, okitegeera. So twegattire wamu, buli amanyi nti olina ke wali ofunye nga kavudde mu Shifa, tukubire abantu bano engalo ez'amaanyi. Ne bw'oba olinga nze nga kikulumye ng'obadde ogamba mbadde mmanyi bagenda ziwanze, tuddemu tubakubira engalo. Kati zino engalo za bokka temubiyingiramu. Abawulira ng'obadde osaana okuba ku ttiimu eyo naye nga tosobodde, twegatte tubakubira engalo. Tukubire okisegeera. So njagala mbeebaza nnyo, mwebale nnyo. Ebadde challenge nnene, kitusanyudde, tusanyuse. Naye nze nkyogera nnyo kinkwasizza ensaalwa naye nga lwaki tebakikoledde nze. Kyenkwasizza ensaalwa era mwe batiimu Shifa mubeere bagezi mu ndowooza. Ne balowooza ne ku Ibula atabeera mu kamera abantu basosola busosozi, osegeera basosola busosozi ne balowooza ne ku Junior atabeera mu kamera naye nga nze abeera mu kamera buli lunaku. Naye nga Junior n'omulaba tebamulaba, just baamulaba olunaku olwo lwe bakola poloti zaabwe era nga balina bye bapanga, naye nze bandaba buli lunaku. Kale mbategedde muli b'amaanyi, okisegeera. So naye nga tubasiimye, mwebale nnyo, temubitwala nnyo serious, tuli basanyufu. Nze bwe ntyo buli gwe bakolera akalungi mpulira ensaalwa, mba neeyagaliza nnyo, mba mpulira ensaalwa lwakuba eky'omukisa omulungi gwe nnina. Omukyala eyankuza yali n'omululuuza tagunywa mbu bya sitaani. So kati bwe nkuwulirako ensaalwa ate tobeereyo n'olowooza nti ayinza okuloga. Mu famire tekiriiyo, okisegeera. Ennyiiga mu mutima nempulira nga kinnuma nenzira ebbali nenkaaba awo, okitegedde, nenkaaba bwe mmala. Ndowooza olaba obirabye kati
binnumira muli eri naye nenkireka nenebuulirira. So tusaba n'abalala bamubeera ensaalwa nakyo kya buntu naye n'okikomyawo okitegeera n'otakyongerayo kubanga mwe muva n'ogaa nange nkya kankole nnyo nange abantu bansiime okitegeera. So naye shifa weebale kweyisa bulungi. Nze ebyaddala mbadde engeri gye bulwadde nga lunaku lwakuwa bayibula kati nsosene obatandise okwogera oli twagala osiima omulala owaffe nnyo era oliriza era mukwano gwaffe neŋŋamba nze nzirako kuba mmanyi ndi mukwano gwa Nasaazi naye kasita atandise atukoledde bingi oliriza kasita atandise atukoledde bingi mu bulamu bwaffe neŋŋa Nasaazi sirina ke nali mukoledde era ntegeereddeyo awo siriiwo nemmanya nti kati bikyuse nenkyusa nenzikakkana okitegeera. Naye nga weebale kweyisa bulungi nti munange omuntu basobola okudifayininga ebitendo byo n'ogamba oyo gwe boogerako yenze okitegeera. So n'abalala tweyise bwe tutyo. Nze nabagamba nti emuku anyway sikibagamba nga ndowooza nkigamba nnyo ttiimu yange nti bw'oba oyagala okugaggawala fomula nnyangu nnyo yagala banno nga bwe weeyagala. Tubibagamba ne balowooza byakusaaga naye kati yuuno ndabye abala ssente $86,000 bakuweemu olubimbi olabe bwe lwenkana okitegeera. Gwe kozesa maanyi go nti njagala kulima nfune akakadde saagala kubeera na mikwano. Jeziri mukwano kyasa ali mukuwuliriza anti bulaza yayogera bulaza yayogera You know what I send money for Shifa God and uncle. Later I would the uncle Ibra, uncle Junior. So bambi tubeebaza mwenna abatubeereddewo. Njagala kumaliriza nga njagala bajjukiza nti ekituleeta eno buli lwa Sande kubeera nga tubalaga nti twagala kuzimbira God and Millicent ennyumba tubakoleremu bizinensi. Naye okuzimba ennyumba oba bakola bizinensi ate tusooka kugula poloti oba ntegeerekeka. Tusooka kugula poloti then ne tubazimbira ennyumba then ne tubakolera ki business. Anyway, simanyi bwe kibulikika naye ndowooza ffe abamu twatondebwa bubi. Nze bwe ndaba omuntu nga bamukoledde ekintu ekirungi nga siriiko mpulira nga nswala mune nga lwaki sibadde ku ttiimu eyo. Kati nkubamu akafaananyi nga tuzimbye ennyumba eno naye nga gw'obadde otulaba buli lunaku nga pulojekiti etutta okuva ogw'omunaana naye nga wallayo okuva ogw'omunaana paka oba gwakuna oba gwakusatu omwezi gwonna gwe tugenda omumala ng'owulira $10,000 ze wasobola ottuwa ng'owulira zimala nga tosobola kwongerako naye nga tututte almost omwaka. Then era n'enkwewuunya nnyo nga wali ku ttiimu eyakolera God and Millicent embaga amatendo naye ng'ate owulira oba musanyufu nnyo nga tebalina kyakulya ng'era ogamba bo be bamanyaawo ffe twamala. Nze kinneewuunyisa kuba ffe ate abamu buli tutandika twagala nnyo ebintu biggwe. Ennaffe kyekyatukomyawo nti kigenda labika kitya. Naye nze omwaka ogwo oguwedde nategedde nti abantu abamu tebaswala. Ekyo kyo nakikkiriza
nze kambuwakiza mpenyangu nze nadde ne baganda bange ne bampikapika tutandike kyano eyo kyano gye mulaba enyiiza abantu. Nze ndi bize sirina nnyo budde bwa bintu ebyo naye nina abaganda bange abampikapika tubikole. Oli mwogezi biki ne tubitandika wayitawo emyezi 3 ne babivaamu. Naye bwe babivaamu nze nasirika ne ŋŋamba soka opulirize ne ŋŋamba naye kati abantu abagenda otulaba nga tubadde tubitandiikiriza bagenda kwogera ki? Okitegeera? Era musajja wattu ne neekwatakwata mbadde ŋŋamba nti ne neekwatakwata ne nga ŋŋenda kulwana ekintu kino kisigalewo. Okitegeera? Naye nga bali be bakola ki? Be bandeetera. Era waliwo n'ebivumo byenvumwa ne nga kale bino singa teyali muganda wange Sale singa simanyiirwe nolevo mbadde nagivaako. Naye olw'okutya oswala noga akatukisigazeewo. Kati olumu mbeerawo ne nga oba abantu bano bo be twatandika nammwe ebintu bino beerawo ne nga bammwe temuswala nga kikomye wano. Olumu tufuneko ensonyi tubeere challenged tetusobola ozimba eggwanga lino. Naye bwe tubanga ffe ebintu ne bwe kiba kikomye awo olaba tebiswaza. Kyovula you find a person nga taswala mwana we kubanga ku mulembe guno nga tasomyeko yadde kuyiga kuwandiika mannya ge nga ye tawulira nti biswaza. Okitegeera? Tuyige otandika ebintu tubigguse. Okitegedde? Tuyige otandika ebintu tubigguse. Abantu abatusingako bagguse ensonga. So tusaba eno ensonga nayo tugikole ki? Tugigguse. Si mu bubi naffe abajja wano no tulina ebizibu. Tunyigirizibwa mpulidde wano Shifa nga ayogera abantu balowooza byakusaaga. Asobola okufuna za mafuta naga naye ŋŋenda genda. Naye lwakutya kuswala kubanga kyemmanyi emyaka 3 emabega Shifa wadde tamanyi Millicent yadde gaadi. Nze mbamanyi for years. Naye otuuka n'oga kati mbannyonnyole nti amafuta gagaanye. N'akuba ne yeewola gye yeewoze atuuke wano. Onfuna? So ffenna n'abali online bw'oba osobola okwerekereza n'otulaba era kwatibwa ku nsonyoga naye omanyi kambeeko kenteekayo. Mpulidde wano eno omuwala gwe banoonya. Olowooza omuwala oyo banoonya waaki? Omuwala oyo yakola alina be yabeererawo abaddewo. Okitegeera? Bwe tutyo bwe tusobola okuba nga twekonekitinga abantu bangi mbalaba. Tulina waneeno abantu lwakuba ffe abantu abasinga bwe tulaba ebintu tetubiyigamu tetubitwala mu maaso. Nze ndaba abantu ku mulembe guno nga bayaayaana okuba nga batuukako mu State House okutuuka ewa President. Bayaayaana. Naye kye batamanyi nti ne President yaliko ekiseera nga si President. Era naye yaliko ekiseera ng'ayaayaana era alina be yayitamu be yatwala mu nsiko ne balwana. Onfuna? Kati waero buli muntu ayaayaana atuuke ku President. Naye mu ggwanga lyonna omuntu akutuusa ku birungi si President yekka. Lino eggwanga lye mulaba lirimu abagagga bangi naye olutalo luli kukola ki? Kumutuukako. Naye lwaki? Buli mugagga ava Ddundu, ava Lwamalenge, ava gwe ku kyalo ky'olabanga ekitategeerekeka. Naye mu budde w'olina omwesibako ate buli lwakuyita omwesamba onoonya abaatuuka. So nga n'abaatuuka balina bannaabwe. Ontegeera? Kati ffe buno obudde tuli mu beesibako. Naye ekyoyinza okusanga nga natuuka ate n'otandika okwagala okujja mu woofiisi. Oyinza obutabaggwa, ayinza okuba omwana wo.
n'oyagala okujja mu woofiisi nange ne nkulaga nti tewaliwo kifo ng'ate ekituufu tekiriwo olwansonga abanneetoolodde nange be nnina owa ebifo nabo be nayaayaaniranga luli ne bawulira. Ontegedde? Ate ffe abamu bye twogera twabyogeranga naye kati tubirabako ffe tulina kati abaana be tukola nabo naye nga twasooka ddiringa na bamaama baabwe nga bw'oba oyogera akulaba ng'omubbi ng'omufere nga biki kati ate olwaleero ng'agenda kwesigisa muwala we oba mutabani we. So leero tuli ku miidiya leero enkya ojja kunsanga nga ndi mu paalamenti enkya anyway ekyo kifo kya byabufuzi nyinza obutabeeramu nnyo naye enkya ojja kunsanga nga nze ndi mu URA oba nga nze nkola ku airport ng'oyabadde oyagala nkwanguye naye ate awo buba budde bubi obw'okunsaba obudde bw'okunsaba obutuufu bweno bw'ozimbira eno nga n'omutwalo bw'ogumpa nguwulira nga tuvudde mu byosaaga waliwo ebiseera wompa omutwalo nga siguwulira. Nze naadde ne mukwano gwange nnaku zino nno ndi mwavu naadde era nkaaba obwavu nga ndi ne kyali wange naye naŋŋamba naye kati Ibula emitwalo 3 bwe ngikuwa gikolere ki ne mugayo kituufu era teziyina ne mugayo abyaddala Esther zo tezigenda kukola ki naye lwaki mukwano gwange nti ne wabanga emitwalo gya 3 ne bwagimpa tezirina kyekigenda kunkola naye mukwano gwange. In fact naadde muvuga namutute ku airport ne mugamba ndi mwavu nanga naye kati ate nze ninamu 3 naye nkimanyi tegenda kigagenda kukola ki nanga kuwe ne mugagaleke kuba ekituufu tegalina kyegagenda kunkolera naye ng'oyo gwe ŋŋamba ebyo oba gwe nsobola n'ofiisa obudde bwange ne muvuga mutwale ku airport nasoma naye okuva senior 1 paka senior 4 paka 6 nga tulya muwogo ow'olukumi ow'ebitaano naye nga n'ow'ebitaano gwe tuli ate nga waliwo omukwano gwange bamuyitanga Nakanjako nga ate yazimpadde kati nga tugula ffenna muwogo okisegedde kati ye muntu asobola okujja n'enfisa obudde bwange ne tugenda emunyonyo ne tulya ffenna ssente okisegedde nankubira nga ayagala oba 2 naye nga muwa n'atuuka naŋŋamba oba ojja kumperekera naye nkikola nga nina omulala ne gasiina budde obubwe ne mbukola ki kubanga nsangidde ddala ku 0 ku budde bwe nali nga mwetaaga. Era oyo mukwano gwange yayina ssenga gwetera okwogerako eyangulira ebitabo nga ntandika senior 5 ne 6 ebitabo ayinza obba yangulira ekinene ennyo bya mitwalo 5 oba 10 naye nakati nkyava liwinga enkolagana eyo onfuna oba kati ebyo obudde bwe twetaagira ennyo obuyambi ate abantu bwe balabira nga toyina nnyo nsonga takwetaaga kati ate obudde n'akusanga ng'oli mu kifo nga naawe n'asatu toyita onfuna kati n'atandika oyaayaana n'atandika okuwabwakuwabwa n'atandika ogaa naye abantu tebasiima namuwa ne ssente zange naye nga zaayita ye ne ssente nga kuggwe zibadde ku level kwoli si ssente. Ekyokubiri nga ne wajjidde naawe okiraba nti kati ali mu kunneeweesa 10 amala mpita akakadde naye waliwo time ng'oli ne bwakuwa 2 tosobola kubibala nti ono n'ebiri gyanneeweesa ajja kumpita 10 lwaki ng'embeera si nnungi. Kati obudde buno tuli wano tuli mu kusaba tusabira Garden Millicent tubayambeko ekiseera kisobola otutuuka nga Garden Millicent takyetaaga buyambi bwo ntegeerekeka ekiseera kisobola otutuuka nga Garden Millicent yeetaaga ki buyambi bwo. Nze muzimu ku mpisa ze natamwa mu bantu ekintu ekisinga okunnyiiza mu bulamu bwange nina gye nakulira nalina neighbor sisobola mwerabira abaana abo boolaba sayizi eyo enjala yabanga ebaluma n'alemera emmere mu ntamu sigambye nti nga teriiwo naye n'abanga etaliiwo naye ogenda olaba omuvubuka eyeesobola nga Ibula azze ogenda omulanga mbuuza Ibula nkuweeko ku muwogo waliwo wano emmere
nosirika nogaa wedda ndaba kafeera ali awo olubuto lumunyoola nga tewali kakulya ke bakoze eki ke bamuwadde naye ate kati evuddewa gy'ali mu kwagala okuwa ku Ibula. Ibula gwamanyi nti asobola ogenda n'apakasa naye nga lwaki oyo asobola omuwa kuba akimanyi era asobola omugamba ndeetera ku kidomola ky'amazzi oba nnyambaako ku kino. Kati abantu abasinga baagala nnyo tuyamba nga tutuuse ate nga mu budde naffe tuba twetaaga buyambi bwabwe oba ontegeera. Kyokka omwana eyeetaagira ddala obuyambi ate nga ye balaba tebaagala kukola ki. Kati Royal Garden Millicent beetaaga obuyambi bwammwe naye omusanga nga tasobola kuwa Garden Millicent naye ng'ali mu kunoonya sereebu naye nga waliwo sereebu agamba mungulire emmotoka n'omusanga ng'ali mu kusonda agulire sereebu ki nga ne sereebu tasobola namujjukira ku mitwalo gy'asatu gaawaddeyo kubanga nga tezina kye zimwongerako. So tuyige okuyamba abali mu bwetaavu. Abali mu bwetaavu tubayambe. Ate munanga abamu tebayamba kuba balaba biwanvu mutange biggwa. Omuntu asobola olaba projekiti kwe tulinaga ebyo nga bali bisobola ebyo bituuka ne biggwa. Bituuka ne biggwa ekyo nakyo ne kikola ki ne kivaawo. Okitegedde sikyogera kugumya omanya tulina nnyo eng'ombe ga nti tewali kitaggwa naye waliwo ebintu ng'oli alaba binene naye nga biggwa ng'ate bitono. So tusaba mutukwatireko nga Honorable Luzzi bw'atera okugamba. Nze munaye olumu bwe mba nsaba obuyambi nga njagala abantu batuyambeko siswala kyogera nti okutuyambako ate kiyambamu. Tegeera wallahi okutuyambako ate kiyamba mmwe kubanga era nze togenda kumpita ng'erinnya lyo ndiyina ku lisiti nti ono yampayo akakadde ate ompite ng'oyina ekizibu ate nze nkole ki nneme kuyitaba era wompitira nange nkola ki mpitaba kuba nswala ne nga kati omuntu ono nze mugambe ki onfuna. So abategeera be tugezaako okunnyonnyola tubeebaza nnyo. Mpozi simanyi oba mukwano gwaffe vidiyo zino aziraba naye njagala mukulisaayo eyakyadde ewaabwe w'omukyala Dennis ndowooza essaala yange Katonda yagiwulira namusabira Allah amutemere ekkubo ewatali kkubo kati Dennis kulikayo taata Katonda yatemye ekkubo ewatali kkubo. Naye era ninamu obuzibu nze figa yange tesaana kubuko nze abantu nga tebampita bawerekera kubuko. Yongera ku size exercise okola mojo okuuma bugagga naye kyali banga kiyamba gwe naye kale bale tubaagala nnyo mubeere bulungi mweraba. naye nga bakuwaddeyo omutwalo wala ngenda gutwala batuwadde 3 ogumu gugwo ogumu gwange omulala tuwasibwe nakokongeddeko nyaba neyanza nnyo neyanzege tweyanza nnyo bambi webale nnyo webalire ddala webale kutulaba na kutugoberera ekyo kya bbeeyi n'akasente si byangu nno. Abaganda bagamba akasukali aba nalyo taba muti oba ekitegeeza obutiitiizi taba mutiitiizi baali bategeeza ffumu. Banaye tweyanza nnyo tweyanzeege. All right. bambi mulowoozaako omanyi abo ababeera emabega wa kamera tebatera labika. By the way nabanga n'abaana abanvuga
n'otambula kati nga bwe mbeera njogera jaasi kati omuntu wabe yagamba Shifa omutwalo ogwo waako jaasi 5 yaba amanyi ttiimu eweddeyo kati Junior abeddewo emyaka gyonna okuva natandika okukola tafunangako mwebale mulowoozaako naye bonna benze nkola nabo wakolanga ne basemakula noyita semakula oba oliawo Shifa $200 bimpeere semakula mpulira omwogerako kino kimpeere gundi kati ye tafunanga era kino bambi kipya musajja ate ne wajjeyo gonna amazina ag'ombuto asanyuse kimususseeko bambi mwebale nnyo mwebalire ddala so kyekyo bakubeereko mu ngalo nga sineera njaga kwebaza oyo atuwadde ku ssente ampaddeyo omutwalo banenge tweyanzeege nze ne mami ne brother Ibra tweyanziza nnyo ddala kubanga otulowoozezaako ne mukubeereko mu ngalo mwebale nnyo bannange omuntu okujja ku ssimu ssente n'osindikira omuntu gw'otasuubira kulabako kintu kiralamuko so nze mbawa ekitiibwa era mbeebaza nnyo bantu mmwe mwebalire ddala so brother Ibra walagamba okayogedde nti munnange otuwa kiba kiyamba gwe ekintu kino nkijjukidde nga oluvire zetwakolanga wano nga ngenda twakolanga mu interview nga nzazi twakolanga interview nga tugenda mu mikolo biki kati wano nayogeranga nti nze waliwo family gye nalabirira nga bawo omwezi gw'amata kati ono omuwala ono immaculate ono eyawadde bano basheri gye yalaba nagamba gale nalaba vidiyo eyo nga nawe wabeererako omuntu nangamba nange ngenda kubeerera ku baana abo paka nga nvudde Saudi okitegeera so nakikola nga nange ngesimu nti kiyamba nze kinkomerawo okitegeera ziwe ndowooza tebanange omuntu omwezi gw'amatangu gyewo abaana nga njagala abalabikeko obulungi oyona tweyaziza yes so so ekintu ekyo akyogedde nekikola ki nenzeejjukira nengamba kirungi kubanga kumpi nebinze nga bintuukako nange wali bye nakola kumbi nga biyamba nze okitegeera nga biyamba nze so biba bituufu abantu bayinza olowooza mbu tuli kuleeta lulimi lwako basaba nebatamanya nti bituufu biba bituufu kubanga nze nkomekereza ngaera nga biyamba nze ate ze mbalimbe so eyo enjogera yo ntuufu ya ddala si yakkudaala so bannange mwebale nnyo mwebalire ddala abatubeereddewo nga n'olwaliro mubadde naffe mu meeting kusako data ne mutulaba ne munyumirwa emboozi ebyokuyiga kiragalavu gye tuli mwebale nnyo mwebalire ddala abatuwadde ku ssente zammwe olwa projekiti ne mwagaliza ate ne famire ebeeremu n'omunnyo mwebale nnyo mwebalire ddala otulowoozaako abantu b'eddundu mwebale kubeerawo paka otukomekereza Mami Hope ne ttiimu mwebale nnyo kubeera naffe kikwate bulungi leero otambudde bulungi brother Ibrahim webale kujja yadde wadde na bingi ebikusumba naye ogamba naye nina kutuuka Ddondo bassawa meka kimanyi weemuli webale kujja webale kutubeererawo ne ttiimu yo Great Opportunity mwenna mwebale nnyo ba brothers and sisters online family tubaagala nnyo Katonda bampeera omukisa tufune sala eggalawo ndowooza Naalongo jangu osabira abantu aganye kati kangisabe Katonda omulungi lwe nagitandika sabe eggalawo ate birthday gaalo omulowoozaako mu ssaala era bonga bino ensawo ebeere bweti bannange
ndoza kakamba nti ku Sunday kati nga 2 birthday girl baby ajamu ebiso banomanya akuyola bigere bayola kabiri omanye nuffe tuyola kabina n'ebigere ogenda kumaliza nga ogenda kutuuka mu buno nga tokalina so bannange January baby tumulina wano era atandikidde mu Gia era awulire nti birthday we eri kati agenda kukola ka photoshoot tulabe ku bufaananyi tubusharinge munnange naye akapepa kano kamukolera nze mbabuulire mbabbiddeko byasinga okwagala baby January baby waali nnyo tumusabire olunaku alutekeko nga mulamu nga alina obulamu obulungi oluusi wali zinalabanga mabega kawo yatuukanga ku birthday nga takyalina wanga ali ku macupa tugamba atuba abadde ki so twagala tuukeko olwo olunaku nga mwesanyifu ebitenkanika tujje keki bulungi nyina ffe gyatutegekedde mukitegeera so katusabire tuggalewo twebaza Katonda olw'olunaku olwaleero okuva mu ntandikwa okubanga n'essaawa zino tukyali wano tukwebaza Katonda omulungi olw'obulamu bw'otuwadde olwa feva gy'otuwadde olw'ebirungi by'otukoledde tukwebaza ddala ffe Abanaddundu n'abantu bonna mu nsi yonna tukwebaliza abantu nga mamiho tumukwebaliza olw'okubulamu bw'omuwadde olw'okubanga nti atwagadde wamuwa wamutikka omulimu ogwo wamuwa calling eyo oba okuyitibwa nti walina ebyakukola mu nsi so tumusabira muwe obulamu omuwe obukuumi omuweyo ebyasinga okwagala tusabira obulamu bwe tusabira period ye yeyongera abeere n'emyaka alabe ku bazzukulu naye alabe ku bazzukulu bagambe nti yes jjajja waali tumulabako so tumusabira essaala eyo agituukeko tusabira brother Ibrahim wonna waali ne ttiimu ye ne bizinesi ye tubasabira babeere bulungi bye bakola bitambule bulungi obakuume okume bizinesi zaabwe ne ssente zisaba banange ne mukusaba ne mbasabira brother Katonda omulungi brother Ibrahim ayagala Range Rover yona gyeri enamba eyo ya Ibula ate mu kifo nga si kyawala nnyo abamugulira eno gy'avuga abongere ssente amugatteko n'abalala bagule Range Rover. Tusabira family y'abantu b'Eddundu bonna we bali tuli wano nabo n'ate family zaabwe tubamanye we ziri oba n'atuuka oba ziri zitya oba kuumanga family zaabwe abaana baabwe omutukuvu abakuume emirembe n'emirembe. Tusabira olugendo project Katonda omulungi sabira project eno n'abantu bonna abajenyigiddemu agende musala ne musala nsaba tusabira project eno banenge n'abantu bonna abadde bonna wamu naffe bongera obugabirizi bongera okuwagira project eno etambule mu speed ekitasuubira. Katonda omulungi ffena tuubulamu obulungi abagenda kugenda mu ngendo batambuze bulungi ate batuuke bulungi. Ffena twesabira nga ku Sunday tukomye nga tuli balamu. Ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Erinnya lyo litukuzibwe obwaka bw'obujje ebyagala bikolebwe mu nsi bikolebwe mu ggulu. Ffe ya leero waffe wetusaba twonoona tusobola mukemebwa twekole mu bubi kubanga obwakabaka obuyinza
byona bifulwa byona bibyo amen. Amen. Online family Grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. More. obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate